Akatambi kano akasaasaanidde emikutu emigatta abantu kalaga omusajja ali mu byambalo by'amagye ga UPDF ng'aliko omusajja gwawutula omuggo ku mutwe n'oluvannyuma n'amutema engwala. Akatambi kano kalaga omusajja ono agambibwa okuba omusirikale ng'afubutuka mu mmotoka namba UAT 462X. Tukitegedde nti gwe yabadde awumiza ye yali omubaka wa Parliament akiikirira Bunya East mu district y'e Mayuge, Waira Kyewalabye Majegere. Twagadde okumanya kyekyaliwo era omubaka Majegere tumusanze makage Endejje mu Makindye Ssaabagabo mu district y'e Wakiso. Kati omukubidde omusajja ali mu mmotoka ey'ekika kya double cabin ennene gy'olabe gulwa obukadde bwa ssente obusukka n'50. Olwe musanga ali kagaali bwe musanga ffe abatambulira ku bodaboda oba ffe abakola ogwa bodaboda then oba ogenda kukola ki? Bannayuganda mwebale nnyo abasinga obungi ne yata social media n'okumanya engeri gye mukozesa mu kamera zammwe. Tukibakoonera reason being nti singa tewabaddewo omuntu yabadde ebbali n'akwata katambi kano bino tubadde tujja kubimanya. Kati kkiriza obagaana ebikumi n'ebikumi by'abantu bannayuganda gye bali banyigirizibwa mu mbeera efaanaganako ng'eno. Kaino nno bakubye mubaka wa Parliament eyaliko mubaka wa Parliament. Omuntu abaddeko mubaka wa Parliament atambula emmotoka efaanaganako bweti kiraga nti omuntu ono asobola okkeera ku makya n'akola ki n'agenda mu ddwaliro eddungi ne yejjanjabya ng'ono mubaka bwe yabadde. Oba okitegeera naye kati ate omuntu anoonye emmere yaleero agenda kuba atya? Abantu abali mu bitongole by'ebyokwerinda especially amagye galabiddwako emirundi mingi nga gasibuka empisa. Abasirikale b'emagye be bantu abajja owa traffic n'amuyimiriza ne bavaamu ne bamukuba empi si gumu seebiri nga kino kikolebwa. Abantu bangi gye bali abanyigirizibwa mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Tambuza video tulabe oba eyinza okubaako weetuuka kale at least abantu bamanye biki ebigenda mu maaso. Teggwanga mwe tuli mulimu abantu abayisa bannaabwe nga babayisa ng'ensolo n'okusingawo ku ky'ensolo. Oba kitegedde bulungi nnyo. Kale kibi nnyo, shame upon you. Ekitongole ekiramba kibadde tusuubira okuba nti kyali badde kyekikwasisa empisa kibadde kiraga abantu abakulabirako ne mukola ebintu ebifaanaganako nga bino. Ku luno tutaddewo amaaso tutunula eri ayogerera amagye mwami Felix Kulayije n'abantu abalala amagye. Twagala tulabeko omuntu ow'amagye ng'ateekebwa mu kkooti ey'amagye obanga avunaanwa omusango gumusinge bamuggyemu bamugobe ku mulimu at least bamutwala avunaanibwe nga bwe mutera okukola ku bantu era abalala. Nonna amaanyi nze nnowooza gali badde gakolebwa nnyo ku bantu abafaanaganako nga bano okusinga abo abantu abalotwala ebintu ebimu onanyi kyokogera ne kikubula. Ne tutaddewo abiri this time around tutume tulabe wano wanaabawo obwenkanya olw'ensonga ennamba y'emmotoka yavuddeyo NTV yagiraze weeri. Kitegeeza musobola okumanya emmotoka eno yaani ani asitula omusolo guno mu URA ne mumanya abasirikale bamwe mubamanya ab'amagye yabadde ku mulimu babadde bakola bukozi byabwe. Embeera efaanaganako ng'eyo. Bannayuganda abantu abanyigirizibwa bangi ebitongole by'ebyokwerinda guno si gwe mulundi ogusoose ate bw'olaba nga munnanyigirizibwa ngenda osobola okukwatira akatambi kakwate okasaasanya at least katambule. Kibi nnyo. Kale bannaffe abatambula okuva ebweru w'eggwanga airport pickups emirimu tugikola contact us tutambule ffenna naye shame upon you. Tubatadde kaaga tulawo oba ku luno omuntu olwo anaavaayo alagibwe era avunaanibwe. Kibi nnyo, shame upon you basajja mmwe.